waliwo olukwe olunene nnyo. Waliwo olukwe olunene nnyo. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu muwuliriza. Ekitongole kya Chief Task Military Intelligence, ekitongole kya Internal Security Organization, saako Nyandi Yosoferi, mutabani we Muhoozi, ne taata wo muto, Kisawuvuga Salimu Saleh. Bali mukutya okutabangawo. Era essaawa zino bagezizzaako nnyo okulaba okuteeka emisango naye bati ejjukuteekako. Wabula bayire baagala okukwatira we wano. Posti z'enkoze emisana zibadde zigamba nti amagye ne poliisi biteekateeka okulumba amaka g'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Magere gagasaleko gateekewo kye tuyita search and found. Mr. President wona wooli poliisi amagye ku biragiro by'abantu bemmenye waggulu baagala kulumba makaago bakole kye bayita search and found nga kye banoonya okimanyi baagala kunoonya sente ezibadde zisoloozebwa okuva olunaku olwasooka mpaka olwalwo gye ziri kyekigendererwa kyabwe nga bafuna sente zino nga bazisanze mu makaago bagenda zikozesa ng'ekizibu bakuguleko emisango wagindabye ebiri omusango gusooka baguyita money laundering. Omusango ogwokubiri nti sente zino obadde ozikozesa okuvujjirira obubinja bw'abayeekera mu ggwanga n'ebweru wa ggwanga. Do you copy that, Mr. President? Bagenda okujja nga bakisaziza mu kubanga nkoze posti kati nze kukola security alert. Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulonde, abasajja bateeseteese okujja okusaakinga amakaago naye nga ekibaleeta baagala kunoonya ssente wawe muzitadde ku akawunti tebazirabayo bulungi. Za akawunti baagala zisiba, nakyo nkikutegeeza akawunti nazo baagala zifiriizinga oba ali obusente obutondo mwali bamubuwiziddwenga baagala zifiriizinga. Ne kye baagala kwe kujjewo okukola search and found basangeyo ssente n'ebirebo n'abaleese mu compound yo bakuguleko omusango ogusooka gwa money laundering, ogwokubiri gwa kuvujjirira buyeekera ng'okozesa ssente zennyini z'otaateeka z'otaasobola kuteeka mu banka we bazirabira. Kati ngenda bagamba Muhoozi Salimu Saleh, Nyandi Yosoferi, Inspector General of Police, akulira Ssemwai ne iso. Mulinga ebyoya by'enkoko. Mulinga ebiki? Ebyoya by'enkoko. Lwaki? Ebiseera bisinga bw'onyigiriza nnyo ennyindo watta ogireeta omusaayi. Ate kennyini mmwe abali mu ofiisi baseere county educated cow mulina enjogera yogamba nti bw'ofuuyisa akajanja weekanga osaze ebyayi mu ngoye. Bw'ofuuyisa akajanja weekanga osaze ebyayi mu mpale. Mwe kye mugamba nti wanyampisa ekiniga wanya mu mpale. Kati kye muli mu kukola ekyo okitegedde kye muli mu kukola. Kati nze mbagambye ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'Okwomwenda mulinga ebyoya by'enkoko. Security alert, Mr. President, ozogiwulidde n'enteekateeka z'okitebo kirumba nazo ziri mu pipeline. So Mr. President, be aware nti kino bagenda kikola ekyokuba nti okujja nga bagenda bisazaamu naye nga bagenda kukola ki? Bagenda kujja kikola. Lwaki bagenda kikola? Omanyi nze nkuwa information enkuwerako ne reality. Njagala owulire omwami ono wa NRM babadde mu studio zaabwe ng'ayogera. Wulira. Njagala okubulira wano. We have information, clear information. Bano babadde bafalinga militias in Kenya. Imagine. We have clear information. Don't say imagine. I want to refer to what I'm saying. Ekintu tuli mu kwogera. Abaana bwe njagala otunuulira parade. Nyanzi yajja ku parade ng'ayambadde white. Lwaki Nyanzi yajja ku parade ng'ayambadde ebyambalo bye bimu ne bano abaana batajja ku parade? Sooka owulire. Bwe nzija nga ffenna tuli mu kikola. Singa ono gwe bakutte kaabe mukulu wange Kyagulanyi. Singa nga bano abaana banaaleeta obujulizi ne bagamba nti bino byonna badde mutukwata tubikola. Naye tugamba okubikola yaani? Yono. Etteeka likukimanyi. Kimuna akulagira. Ntono yatulagira. Nessa wazine etteeka. The facts zekiraba. Tulina etteeka
Elia computer misuse. Kasoke tumulemu Singa gwe professor edachikemu. Singa professor okwata noyogera ekigambo kyonna ku mpewo wano. Bagenda kuvunana BTFM. Bagenda kukunonya ngo. That is the law. Kakati ne bano ono kyayagala Bob Wine ne bano bakama baganda bwe bali ku board. Bagala kutabula abavubuka abali innocent. Babakwate babagambe twali mukaluka 220 ngabagambe bya bizimbe byammwe. Eze motoka zebechangira muzamwe tuwaba mu echo wakiraba wa where we heading as a nation no katonye tuvao mulina kye mumanja ku kikwatagana ne security alert mulina kye mumanja kikwatagana ne security alert from the author's mouth nti bagenda okukwata abaana abo bennyini bagenda okulumirizaani Kyagulanyi Center mukakuddire mu tukyali mu security alert. Pay attention to details. Njagala wekanye oweyo obwongo bwo kukatambika okusinzira ku byenkusomedde. Pay attention to details ulira. Njagala okubulira wano. We have information, clear information. Bano babadde bafalinga militias. We have clear information. Don't say imagine. I want to refer to what I'm saying. Ekintu tuli mukwogera. Abaana bwenjagala otunuulira parade. Nyanzi yajja ku parade nga yambadde white. Lwaki Nyanzi teyajja ku parade nga yambadde ebyambalo byebimu ne bana abana batajja ku parade? Soko owulire. Bwenzija nga ffenna tuli mu kikolwa. Singa nga bwe bakutte kaabe mukulu wange Kyagulanyi. Singa nga bano abaana banaaleeta obujulizi ne bagamba nti bino byonna badde mutukwata tubikola. Naye tugamba okubikola yaani? Yono. Etteeka likukimanyi. Kimuna kulagira. Mwina kye mumanja ekirala kye mu security alert oluvannyuma lw'akatambyako ne kye mbagambye security alert esooka ewedde yakubiri kalugende ku yokusatu. Alright, mu video gye nkoze emisana gye mbatereddeyo ebaddeko security alert ne bagamba nga it must watch na kino kankyongereko. Nyandi Osoferi ng'ayita mu ba RDC ba RCCs n'abasajja be abaasoma obuyeekera n'obutemu bagenda mu bitundu omuli amaanyi amangi aga national platform naddala mu eastern side of the country okuva embala okudda eno bagenda buli family bagisaamu omwana amaliriza senior 4 ne senior 6 mu Mbale wa jangu mu Busoga jangu mu Buganda nga bagisaamu omwana amaze senior 4 ne senior 6 ne mu Buganda bwe kiri ekigendererwa kiki balimba abazadde tebagenda twala abana batwaleko ka training katono nnyo aka patriotism then bamale bafunire scholarship babasomeseze ku bwereere basobola okufuna emirimu. Abaana be batutte bali mu nkumi be batutte okutraininga naye ng'ekigendererwa ky'abasajja bano kucreatinga rebel groups zibeere attached ku national platform. Ono bayogerako bakuliyetinze rebel groups nga baana babasomesezza nga bagenda kubeera ki bagenda kubeera attached nti ku national platform bagenda okukola ekintu ekyo ng'amaze okukola ki ng'amaze okumala okikijjalinga buli. So njagala otegeeza mwe n'abazadde ntegeezeddwako ti mu bitundu by'Ebbaale Mukono Waluddayo abantu bali mu kkaaba babatwalako abaana tebakyana communication abaana baabwe. So ekyo mugenda kira bulungi nnyo. Akiri ebabegaani Christopher Damulira Kijambiya Maria Mungu yali emabega eyo okukola ebintu ebyo. Security alert ziba zikoze eki ziba ziweddeyo eneebezeeko ejja kugiramu information awo security alert zikoze eki ziwedde. Kati bwe ziba ziwedde waliwo comrade waffe era abadde omusomesa omukyala Dorini Kaija abadde omusomesa nga asomesa ku ssomero ery'ebyobufuzi Kamoocha awambiddwa akawungezi ka leero n'atwalibwa abatamanya ngamba mu drone. Mukyala Dorini Kaija awambiddwa olwaleero mu makaage n'atwalibwa abatamanya ngamba ba Nyandu Yoseferi yono mukyala Dorini Kaija atwaliddwa awambiddwa olwaleero n'atwalibwa mu drone. Abatamutegeera kanyongere bamutegeeza mumutegeere bulungi nnyo yono wano.
yoyo Dorothy Kaija wano ensasagge webadde